abatuweriza n'abatulaba mubale okusubscribinga ku channel yaffe eno olabira eddoboozi lino eno omanya bumanyi oli butereevu ku The Dream Media abateekamu ssente Musa Musawo okubeera nga tubatuusaako waako ono eddoboozi liyinza okuba telinaba kubeera fiti naye esazeewo engeri tusooke tumala okukola tulabe nga tutanya ensonga era nga twera ensonga mu studio era eza The Dream Media kuleetedde omukulu ono tugenda bba tunyumyamu atubuulire butya bwasanze obulamu era atuuka ate wano yajja atya tubere nga ofunamu ekyokuyiga gwali era naawe ayagala okujja naawe olwedde yatuuka kakati omukulu kwe tunaba kutandika tulina enkola zaffe wano eno sooka n'enjogera ennyukuta nga bw'oziddamu netulaba oba oli stede oba toli stede ennyukuta zinogera gy'ovoddamu B R O M kitegeeza The Dream Media obeera okoze eki obeera otuuse so yanjulira abantu era obabuulire na kusubscribinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nja kwesazamu ekikubanga lyerinnya abasinga lye bammanyiiko ndi Munnayuganda ekyo tekuli kubuusabuusa. Dream Media alali ku YouTube ku channel zonna Facebook encouraging subscribing ku channel so tutusaako byonna bye twetaaga okumanya okuyiga n'okuwabulwamu bwabye ekibulamu osobola okuteekayo ku channel zaabwe ezo n'obagamba nti wano basabye ekituusa okubanga kyetutambula bulungi. Okay, kirungi nnyo. Kakati tugenda kutandikira ku butya olunaku lwafuna ekirowoozo ekigamba nti kanyoole Dubai kyali kitya? Ekirowoozo nze nga nze saakifuna nze ng'omuntu naye nawe omanyi nti Uganda embeera ya Uganda basinga era tugitegeera nti omuntu obeeraawo nga mukulidde mu famire yes nalina opportunity nti mu baana bwe twazaalibwa ali mujagujagu so nga nadde ntandika okukola amangu kusooka ku baganda bange bali eri abalala nfuna obusente awo ku campus awo nsoma wenkola naye kati baganda nga bamu bwe baabuka ne bajja eno ne bakola ku kigundu nga ndaba ate bye bataddewo mu bbanga ettono nga nze ate kiba kizibu enakalimu tekali kasasula bulungi nga $5,000 akayumba wosula oyerako abaana amanyi makula ku munebudde bwebajja kitegeerogattagattaawo nze naŋŋamba olaba banno baleeri bakikola bakozi yabuzeokakukonze bambaliramu era nga omanyi bangi batubalidde ebintu naye nga tutuukemu si byosalirawo kati muze yamaze okubaliramu kiki wamuddamu era kiki wamuzzaako? Nasooka neŋŋaana okumala bbanga kujja yali emyaka 2 ng'ogaanye batolera passport. Sina na passport nga ŋŋaanye naye ng'olwedde bbe bali bannebbo ekyowa ekiri obwaŋŋamba nti muleeta gye nali nkoze leisure and hospitality management ngamba hoteli gye ziri eno e Bulaaya basasula bulungi bakola ki amala emyaka ebiri ene ŋŋamba embeera enyezenyezeemu awo omulimu gwe naliko nga gugootaanye ekyozo nekijja nensaza ka passport n'ogamba kojja numbe kati waliwo ebyaliwo mu kampuni ki yakuleeta wagira ku visit visa oba wagira mu kampuni? nze ng'omuntu nagira ku visit visa kubanga kampani nali nabirabanga ku gundi anange na coordinatinga nenteekamu eza visa olwafuluma nenebubeera tiketi nenzija naye mukujja atuukira Jumani era wobimanyi alode yali ali mu kampani tebakkiriza kusuzaako baana bwe wajja yatuukira mu accommodation ya Mugandawo natuukira Juma yantwala mu accommodation osobola okubeera okufunawo ki kitegeeza nti yaconnecting ali Mugandawo ng'olwedde ye ali mu kampuni bwe nakuleeta n'akuwa aw'okusula mu accommodation naye nga teri wa kampani kitegeera bulungi nnyo buli kati wamalawo bbanga kyawo mu accommodation viza yasooka yaggwako emyezi 3 bwe nemuteekamu endala Renew sizezino ziri ez'edda kubuuka nagenda gundi wagenda omaani ziri batandikira zino air to air n'ogenda n'okomawo kati bwe wakomawo 19 air to air yali etandise funa ya gundi viza y'okubiri
Okay. Jane begotana. Kati obuuka okomawo ogenda omani okomawo. Oteka mu visa ey'okubiri. Buli kati ki ekyaddako awo ng'omaze okukomawo? Nga omanyi by'okuyinduka biri biki agents abo badde mu ssente zaabwe. Omulimu gwali gukoshuwa era n'obuseera mwali busembayo bwonna okukwata ne ngo agent era mu Cameroon. Agent yali mu Cameroon. N'antwala Abu Dhabi lwasooka n'ogenda Abu Dhabi. Aŋŋamba omulimu ki waba buli kimu kitambula alaali era nga bagenti mutera okukola ebintu byabwe. Anteeka twatuta mu ka restaurant awo. Tumye ebyokulya. Nakutumiza kifeebuli yawe? Nakutumiza ebyokulya ki? Nze nga tweri mu gundi olwabwe nga wenja ku mmere yaabwe. Olwa ku mmere yaabwe. Otyo? Ya chips awo ng'akwata essimu oba essimu. Bamumanyi mu bwongo bwawe nakikwata essimu yali yakife. Balaga essimu n'akuba n'abanga afulumamu wali. Oyitanga ki? Aliko alaali akubaga bosi tuli wano okakusoma erinnya lya hoteri we tuli ka restaurant we tuli. Otyo? Jopikinga omulenzi. Otyo? Nange nentula bulungi nenfeeka ebyokulya byange nongere ngenda kugaggazi. Ninde dakika 10, 20, 30 essaawa emu eweza omuwa yadda nga tadda. Wano baŋŋamba omaze okulya bibaleese bbiri. Nzigwe mbadde naye wano yagenda okubikola kubera kuba namukwazza ssente zonna agamba tadda. Ng'omaze okulya mu Abu Dhabi? Maze okulya tutudde n'aleete boss. Agent we yakutala mu restaurant n'omulya yamaze akula essaawa. Essaawa akubye ku CF alagira boss n'agenda ekifo we tuli. Webalenge akutwale. Antwale. Genda maaso. Genda maaso. Essaawa emu ntula. Weekawungezi. Wanawa nga wewandeseewo zikaza. Yafunde agenda omugagga mulage wawe muli. Akukimye genda mu maaso. Bano baleeta bbiri bagamba otudde nnyo wano eno ki abantu baagala kutula. Bbiri yali ya mmeka? Kubanga wembalamu wali chips z'e Dubai ate nga za restaurant Abu Dhabi ziyinza okubeeranga mu mwayiri ne soda. Naye tosimanyi bulungi kuziba. Teeri nga tomanyira teeri. Uganda mutwalo. Teeri. Uganda. Ntegeeza ku nusu ataano ag'e Uganda. Baandiza ne balance tugende mu maaso. Hotel manager azze. Nnyonnyodde awo nkaabye. Ekingamba musajja ndeeta bakedde ka footage wandisa bagera kuntikira poliisi. Bagamba ABC ne bandaga embala yetapula kana munange. Awo muzira kiseera lyawo nga araba so egenda maaso okutegeera. Yali wagwanga ki? Yali mweru. Ngaliga mu ggwanga ki? Ebiseera ebyo nga n'amajjeno nga siba twawula mpataano buli mweru yabera Muwarabu. Ya twali buzibu. Ngamba kiugaba bikimusula bbiri. Ngamba oddala ninganzira nga manyi kigambo kimwagimanyi. Tagimanyi. Ngamba ki basi kati yo nali njerina kwaligira muzange eyo musega nti kwaliko 30. Bwezitegeera mu biseera bino kwakino tuwalinga olaba 30. Kaliko mu basi nkiraba. Naye nako 30. Ngamba nantwala nandagira wenina okulinnya. N'olinya. Agamba genda. Nyampa advising. Munsi muno totrustinga nga muntu yenna yenna. Munsi muno totrustinga muntu yenna yenna. Newabeera muddugavu munno. Yakyogera general. In this world, never trust anybody. Tegeeza omwesigama nti genda mu maaso. Akuteeka ku bbaasi. Anteeka ku bbaasi. Bbaasi nali mmanyi nti oba bbaasi nsulano ku union. Mmanyi kuba nali nzijanga okunoonya emirimu gera interview. Bintu bizikolera weziwa okiri. Neninya ki bus stand ekyagimala. Enswala era nimanyi oba nfuuka ku China mall wali China market kikume kati okuleka. Bali nga ntambula mumanyi olunsi. Kati walina essimu ng'okubira eno muvubuka eyatwala commission we? Wala essimu yagigyeko dda? N'akatana ngenda okutuuka embuza yansooka yaleka yalinnya taxi. Olwo yakututta Abu Dhabi? Nga tusula mu lumu ye. Musula mu lumu yenu? Ngenda okutuukayo nga yasenguse. Mwakomode? Wetusuula mu bed space. Ojjukira bw'obeeri egundi. Agimanjike eyo essaawa eno naye yali yakibaze nti okay. Wagwa okuva eri nga okuva Abu Dhabi okujja egundi
nayasenguse edda ati wazzaako ki natula juma nenyiga nasigazaako ndoza gwali mwezi viza eno yokubiri egweko bagamba banias nga banias kyali njiwulire ku muganda we mukujja ngamba akazimba kutoka esembereza kazimbe ke banias awo wansi nkalaba muzimu gwawo mukambwe shaitani tugende mu maaso ngamba wayi ne bagamba abaana bafunawo emirimu egezeeko enkuba ekyaddo ewaka ngamba ndi bubi nenimbalimba wa era muzeeyi agamba bakufuga emimu gyawajjuka nawe manyi bakufula mukatize mutwale ku mulimu nga mwewalo expression gye najjirako ng'akyuseemu wali yawako ate nzira mulimu ngamba wayi kazuke nde ku banias atuwa ku banias ngati yalinyango soka nesasula akataade waaso kawako kalindi ye mwebaza abeera wamuzadde wange era akyali Bibi yaweebala ennyo bambi omutima ogwo tukolagana kukola mpawo nga binyegamu sigenze ku wookini za Transguard ez'ebiseera ebyo zabiranga Bibini Batuuta bampa kisaawe sigazaako okusinga 3 bampa naye nga ndawo obusente bwe bampa kirini simanyi ate ngenda okugatekeramu ge nava e Uganda nina akalimu kangi kampa 5 nga tisitosebyenga obamu n'ataano nembeerawo nga nina bwenna okwasakwasa akawo nawo akaduuka kange kasasula ennyumba mwensula nakukeesasula nenfisa agama okujja gwawo nawe ebidongodongo bwange awo byakkiraabo oberanga obulamu obukanga kale kinana kingi ate ngenda kukolera 8 ate ng'olidde obudde kale kinana kingi ate ng'olina waka enkigaana otyo ndira ku banias ate nawe omanyi visa weebakawooti ebeegenda gwako negwako nika kuyiriba kati negera mubasitse nenfuuka kati muloko kati okayirira ku banias awo emirimu vasite wayiribanga ki naye banias yalinganga owolaba yalinga essomero kyekizimbe yalinga kigambo ekinti katale k'omubu bwekyoba oleese kyebakibaaekiguzi ate weyisiza awo kitegeera tuyiba mpolampola university sijeefu kubanga yanzikula obwongo netegeera nti muno mu nsi buli omu alina obwongo osobola okwejja mu bwavu naye emirembe gy'obeeramu gikuwumbawumba obwongo n'obeera nga omuntu abadde mu esi nolaba balaafu oba ice cream abeera mu fridge alowooza yekabejja naye omuteeka mukasana n'asaanuka namanti ki talina kyali nange eri eddembe ate okubaaniasa embeera nenyiga mateeka nti wasikwesiza bwongo duke wavudde Uganda nga mulimu okuleesa emirimu gwa lakijale osubira agenda kutuula mu woteri wali oba kale chefu oba kashiya nga expectation zo ziyimiridde awo gamba nti awo eŋŋenda okomekeera eri mu biribi genda mu maaso kati oguba n'obusajja ntomanyi otambula nga mbega aba owamakanzu ate ebiseera ebyo bwali bwabukira ebiseera ebyo bya 2018 okubeera mu vasite wabeeranga omubbi si bye byakakati byakatuyitiza yitanakaawo wali eri obeera kulina ogenda okuyamuliza ku ecupa ebyo ne baze nti kyambatwalako ekizimbe kyawuze mugende mukiriningeko oguyise mufunayo 10 mugamba wayo 10 mpaka Land Road osasulako akatambeerako omanya nti nenkeerera okattawo kati mu beri space muno musula mutyango era gwosula naye musharinga akatambibawo okasasulemu yokusharinga tyali nomuya ng'otoba nava e Uganda nali manyi nali nemaliranga sengeri 2 kiwomanyi okamubeere naye nga namanyira okubeeresawo naye asula anayesula ku Burj Khalifa ewe waggulu olajja kuweza Burj Khalifa kalazi musajja asuli ku kizimbe era atula mu Terminal 3 banjiri baaba okazi etasera baana Burj Khalifa nali mmeka
ali muwa bisatu ataano nange nagisulamu nenga ekirungi kinagamba nti bali bannayuganda walimiza bannayuganda ate nga n'enfumbo era kuba ndobo n'ekizimbe ekyo nakibirako for some little time kuba nakibirako maani bakiggala mu budde n'ekyo ekizimbe kye twabeerangako nga eri mu bwefumbo ogenda lugenzi ne bagamba bannaye mulinawo ku mmere bupa n'obulamu buba bwayononekerawo okuva mu mbeera eyo so kati oyingidde obuyiribi otandise okuyirira mububa sente esasula landiroodi omwezi ogusooka ofuna abaana ku kisaawe omwezi ogusooka omuwagi ebisaati byalinga bintu byagundi nakubira mulina omwana wogenda kufuna ku kisaawe mpaayo olwataano ondemu ku kino basikadi nga nina kisaaga nina ku kisaawe nemulinda nenjako ddira mu mbeka ttaano nga ali kaseeberawo 7.5 nze muleero ng'omuwa bakuwataano olumpeerawo nga sinamuno kati bino beextraze mugiddeyo kacya mutambudde enjibya mubanyazoyakamanya ekyokulya mwetedde ekikomando bwekityo komando yalidde kalwabiti nemuwa nekyayo bintu kati ova otya ku bbani ya nsonga meti kati kino kimala bamala kugiggala anyafi bamala tufumula naye okutufumula bankosaamu kuba nali nomanyi embeera y'eddubayo gundi nolaba nti embeera ekugizemu naye ekiseera nenfunayo mbiru kimanyi omuntu yenayina yetagayo omuntu amuakwatibaifu nenfunayo omukyala ntubeerawo naye awo olwowasizza kuwasa kulawo olina okuneekaga wafunayo omukyala tubeera naye otugadde ebirowoozo wafunayo omuntu gwobeera naye mukatanda kabuji kalifa ogule wange gwefunyeeru kalifa yaali wakati nga mugatte ebirowoozo omwiribira n'afuna omulimu n'omwiribira agaafuna omulimu tugende nga sebyo nga covid byajjanga okutambula wakulaba kwali restricted nga basibawo nga alina okuweereza akasente nga naye gyali mu kiyumba yali olwa corona kati nankubyaga jangu n'akasente kano bansasudde omusaala jangu kantwalire okateeke ku mobile money kaweereze ki badde bange ekyaddondo gwegenda okakima nakakima nakaweereza okaweereza bakati omwezi nga gumu ebiri okusaba neŋŋamba ne nange zisobola okuzijja muki kumpanya si mukoyo yali embeera ate nga kino tekirina buzibu neera nnyizemu naye naye kati yali takuwaayo edda nga wampa agamba genda osasula akata manyi tokola genda osasula akata nazo ziweereze maama omu mpa ali 12 ez'edduba ezo miliyoni 2 neŋŋamba abeewaka nesoka mbakulirako abeewaabwe nebagamba yali bulungi naye guno omwezi tagenda kukola kuba osobola bbawa wange ngezesa kiri ekikuba nalina ekirowoozo neŋŋamba wengezako nti omwezi gusobola kikuba nalina ebaniasa engeri yetambula kuba baniasa engeri esobola okugera awo oba weetandise osobola okufuna zikwata nembakuwira naye nemutako ka message video call okitegeera video call kiteredde bangisa kapalisho ngula kafiriji kange wali eri ka 15 mu Kakyala market biseera byonna omanyi maali yali etambula kimanyi zitegeera maali kuba nalina batali bange bali bajja muade system yonna yaliwa bula gundi maali yange ateekamu ngaetambula wiki yasooka olukumi olumu nalutadde wansi wali eri lukubaaka olukumi olwa lwenzanyisa ebyo yali ampadde nga tugezeeko okusasula akatanga wano wenyini wonsula wendi wenyini wesasasula wiiki emu bbiri olumu luvuddeyo olwongi savings ate bizinesi egenda mu maaso kola nga tamaate yongeramu ebirungo bizinesi etambula olona weyaggwera naye nga ate ekiwumba kikuwe adda olwo yakimanyako nti akasente kayite wakasindika oli mu mwezi gwenyini mweyakuweera sabula ddakadda aŋŋambe pakusimu mugende maama osimu akuba ayogera naye buli omwezi gwatuusa bwenamuwagu nti ntegeera nali numika
namba ero jumba nine mugamba naye bwo sanze ndimu avali kinga sina manja nti ne kala mtu zero je patu wali bamba katanda nyonyola chini echanga ne mwana janfu ndola bi Mike ne kweli Ibade teriko. Yes, exactly. Ibade teriko. Mugambe mbozi sabuddeyo. Genda maaso tulabe. Genda maaso. Nnyonnyola. Genda maaso. Nnyonnyola mukakanya mugamba jangu olabe kintu kye. Nga nayo ebbirizo. Zo wezirinzi wezambuza kujja sida nga bibirizo ebbirizo byo. Kenziweereze nagamba olinga. Mpulira. Tulaawo twasaganya kano obusungu akolaki atereera. Kati amaze atakubida byabe abagambye sente ngera n'abaganda yazikuwa kati abadde bayagala okugirawo ngolede sereze wale nazo okuzikoza oziriba ngawo ziri kuwanga bibiri tugende nga ate maali eriwo era esobola ozijja ate netufisaawo nesibalawo omanyi omuntu yenna ategeera genda maazi agamba risiki gyewatwala naye wandingambi naye naweza kumugamba nawe omanyi omutukoleza okugamba n'agamba n'agamba ekyabutaasa nnyo naatula munyonyola n'alaba ekitambo olunaku lwazikulokuloku naye n'agamba kikola ate yaddayo mu kiyumba ofuna ekiyumba ekirala yasigalawo bizinensi ekuze egenzeemu omukozi omulala bizinensi esuula kati nga tuli babiri kati tugenda okulaba mu wiiki emu nga bizinensi lunaku nsuula ekyebitaano biri ebadde omwo nafase babiri badelivari wabwe basigala wano n'azanja wali wafunangamu obuzibu bwa delivari ne bamunda obava ndikoteekako kufu abaliwo nga gawaayi kati abayingire obo bakoze eki oba basibiddeyo tukwasaganya tuva mu partition tufuna room kola bed space yaffe tukamutana okusupportinga business ekitambula namwebaza nnyo yala Aisha weewale nnyo weebalire ddala bambi support maama Kikaaba wakola omulimu gw'amaanyi guliko n'emirandiya kati bizinensi etambula sense batukoze nkufuna ewalala nakira wansoma awo ingine twalina omulimu efunira ki part time ngamba n'emisana nsiiba neebasa emirimu gyange akuyire bakiro kangende mu kipaati time kino awo wali tujja okutandikira paati eyokubiri nga omukulu agenze afune paati time ate nga subscribinga likinga sharinga tubeere nga twongera amaanyi mu programu eno mpozi nyongera okujjukiza nawe waliwo ng'olina emboozi gy'oyagala okuyisaawo oli depressed olina depression oba olina oyagala kuwa amagezi wakajja ne Dubai oba onoonya kikyozzaako olina akasente ko tomanyi wawe olina teeka ku sente zo bano be basajja abaatandika obulamu mu Dubai from zero n'okutuuka kati wawaali ng'akulumiriza obutya bwe yajja na wawaali so tapinga mu namba eri wano ku vidiyo eno oba gyawo ku TikTok Musa Musawo sindikira message ngenda kubeera nzija mbere nga kutuukako tusisinkane tukole waaka nawe wali olina business gy'oyagala okulanga olina mukolo gwo gw'oyagala kuwasa kuweewo oba olina birthday tapingako